Muganda wange ne mwannyinaze, njagala nnyo okwebaza Katonda kulw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, era mwebaza kubanga agabiridde n'alabirira obulamu bwo. Okoze bulungi bw'obadde ku Hope Channel TV, era nebaza Katonda kubanga twageze ne ku Star Times okyasobolera ddala okutulaba. Ebigambo bino so bigobera live ku mukuto gwa Hope Channel TV. Bye twayiga edda bingi emyezi egiyise byonna biri ku mukuto gwa Pastor Sebagala Ivan Samuel. Osobola okuddono bigo okuva ku kyasooka. Bulamu bwo ne bwongera okuzimbibwa. Webala okulaba program amaka n'obufumbo. Webala okkiriza okutambulanga nange. Mukama nsaba nkuwe nnyo omukisa. Okola ky'amaanyi nnyo. Oli kyabugagga gye tuli okubanga olaba programu ena n'okutegeezaako abalala nabo balabe ebigambo bye bimu bisobola okuzimba amaka gaffe, okuganyweza, okugateekateeka, okugawanirira awamu n'okugawanguza. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu obulungi. Webala okutukuuma n'okutulabirira, otubeere mu kuyiga kwa leero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Omulundi guli twagamba twatandika okwogera ku nsonga 10. Ensonga 10 ze twatandika okwogerako ze nsonga 10 ezigenda okuyamba amaka go okubeera amasanyufu era nga galina emirembe. Ensonga ezo 10 twatandika n'ensonga esooka egamba nti okuyigangana oba okuyiga munno. Obuvunaanyizibwa obusinga obunene buli mufumbo yenna bw'asitudde olwaleero kwe kuyiga n'okutegeera munne. Mbuyise buvunaanyizibwa kubanga kiteekwa okubeera ekigenderere gw'okuyiga mukazi wo n'okuyiga omusajja wo. Otegeere embeera ze, otegeere ekikula kye, otegeere n'enneeyisa ye. Buli muntu yenna mu nsi alina obuzaalirwanwa buwe. Bw'ajja akula, social background ey'obulamu bwa buli muntu erina engeri gy'emukosa n'afaanana ng'era bwe yali. Abamu baakulira mu bibuga, abalala baakulira mu byalo. Abamu baakulira mu bwavu, abalala baakulira mu bugagga. Abamu baakulira mu bwetaavu bungi, abamu baakula tebuliiwo yadde. Abamu tebaakula na bazadde baabwe, abalala baakulira ku nguudo. Kati abantu be tuli nabo mu maka balina social background, balina ebintu ebizze bibazimba ne bibashapinga okufaanana nga bwe bafaanana. Balina amawanga gaabwe, balina ebikula ebyobulamu, personality, ekyobuzaaliranwa ekitambulira mu musaayi gwe. Kati bw'otategeera ebyo oyinza otya okuba naye? Oyinza otya okubeera n'omuntu gw'otamanyi mbeera ze? Yensonga lwaki tekyandibadde kirungi kufubutikira bufumbo. Ensonga ziri ze nayogerako mwaba abeeteekerateekera amaka, bw'otuuka mu bufumbo eno zitandika okubukosa. Ezimu ku ntalo n'okusika omugwa okuli mu bafumbo olwaleero kuva mu kubanga balemeddwa okuyigangana. Era abantu bangi bakyogerako, si nze nsoose. Oyo muyige, mutegeere. Bakusindika ku kisenge okola obuvunaanyizibwa bwe walina okukola edda nga tonnaba kumufumbirwa. Naye kubanga tewabifaako, wamusanga mu kibaala, ebitaala bya disiko byamukubamu n'anyirira. Bwakeera ku makya nga muli bafumbo, anti yayitangako awo n'emmotoka, yayinanga ddigi z'onyumirwa okuvuga, yakolanga biki. Gamba tewaaliwo mukisa gwa kutegeera ebyo. Kati oluvannyuma lwa byonna n'oteekebwa ku kisenge otandika okuyiga omuntu. Naye ng'omuntu gw'otandika okuyiga tokyayina na mukisa gwa kusalawo ku findings zonna bwe zijja. You don't have a choice. Waliwo omukyala mu byawandiikibwa mu Samwiri ekisooka
sura ya 25 lunyolo lwa 25 ayina ebigo byenjagala tulowoozeeko. Nkwegayiridde mukama wange aleme okussaayo omwoyo eri omuntu oyo owa Beriyali Nabbali, kuba erinnya lye nga bwe liri naye bw'ali bw'atyo Nabbali ly'erinnya lye n'obusirusiru buli mu ye. Ebigambo ebyo omukyala abyogera eri bba. Si bikambo ebyo. Dawudi amaze emyaka akuuma ensozi okuli endiga n'obugagga bwonna obw'omusajja ono ayitibwa Nabbali. Ne batuuka ekiseera mu season nga bagenda kusala ebyoya okubijja ku nsolo. Mu kusala ebyoya okubijja ku nsolo wabawo okulya n'okunywa. Wabawo okutta ensolo ezimu ne baliira ddala ennyama n'ebyoya byennyini n'amaliba agavangako nawo gabeeranga amuwendo mu kuleeta ebbugumu ne mukola ebyambalo n'ebirala. Dawudi kyava atuma n'agamba abasajja be nti mugende mugambe Nabbali tenaffe tukoze omulimu munene nnyo okukuuma ensozi zino, naffe ku mugabo ogwo batuweeku nze n'abasajja bange. Bwe bajja ne bategeeza Nabbali nannyini nsolo ezo n'alyoka anyooma, n'alyoka ajjula amalala, n'alyoka alangiriranga bw'atayagala na kuwulira kigambo kyonna kiva eri Dawudi, n'alyoka alangiriranga bw'atagenda kubaako na kyamuwa, n'alyoka alangiriranga bw'ayagala okungulira gy'ataasigira ensolo zange okubanga akuuma ensozi ne bw'atandizikumye n'ebigambo ebirala byonna by'oyinza okunnyonnyola. Bwe baabituusa ku Dawudi, Dawudi n'asunguwala. Dawudi bwe yasunguwala n'akuŋŋaanya abasajja be n'agamba ono omusajja Nabbali alabika tamumanyi, mukuŋŋaane mukwate ebyokulwanisa tugende tusaanyewo ennyumba ye yonna ne byonna by'alina tubitwale. Abalenzi ab'omu maka gano ega Nabbali ne bamanya ebyo ne balyoka badduka emisinde bajje balabula ennyumba ya Nabbali nga Dawudi tannajja. Naye olw'okuba nti Nabbali yali tasalikako musale ne bategeeza omuzaana mukyala we gwe bayita Abigayiri nti nnyabo waategedde Dawudi ajja n'abasajja be bonna babagalidde ebyokulwanisa, beesomye, tewali n'omu ku mmwe awamu naffe aboogera nammwe bwe bagenda okulekawo nga balamu. Abigayiri bwe yawulira amawulire ago abatannaba na kutandika kutya ne bamugamba ekigambo, lowooza ky'ogenda okukola. Mukazi wattu n'atuula wansi n'ategeera baze, n'amanya nti oyo Nabbali omwami wange, ne bwe n'agamba nti ntuule mu nsonga zino tagenda kwogera, ne bwe n'amugamba tokole ki tajja kwanukula. Amalala n'obusirusiru n'obutategeera bimujjudde. Ono omukazi ayogera ebigambo ebyo eri bba, yatuula wansi n'ayiga Nabbali n'amutegeerera ddala, n'amanya nti ku busirusiru bw'alina bwe mba n'abeera naye bino bye nteeka okukola. Kazi n'alyoka alekawo omusajja n'alyoka adduka emisinde, we asazeeyo ku nnyamaawo anoonyeza ku birabo eby'enjawulo biki by'anaawa Dawudi atereere. Mukazi wattu n'adduka ne yeetegeka n'agamba sijja na kulinda Dawudi kutuuka, kubanga bw'anaatuuka wano n'omusajja ayinza ofubutukayo n'atandika na kumuvuma, musajja n'amuyisaamu akasaale. Mukazi wattu n'adduka n'agamba Dawudi kamusange mu kkubo. Lwaki Abigayiri akola ebintu bino byonna? Kubanga yatuula wansi n'ategeera bbaawe Nabbali. Omusajja yalina embeera ezifaananako bwe zityo. Weewuunya okubanga yalina omukyalo w'emuwendo bw'atyo ayogerwako ne mu lunyiriri olw'abatukuvu. Abigayiri
omukyalo omukakamu, omukyalo ow'empisa, omukyalo omuwulize, omukyalo ajjudde okwagala n'ebigambo eby'amagezi, ali mu maka n'omusajja omusirusiru gwe bayita Nabbali, naye nga mwali. Lwaki? Yamutegeera. Bwasingana Dawudi mu kkubo n'amugamba oli muleke, oli mwana wa Baliyaali, bamuyita Nabbali, nga bw'owulirira ddala erinnya lye naye bw'atyo bw'ali. Totawaana kutunuulira bba wange, oyo ye mwonoonefu, munjogera ennaku zino mufu, kati kikole ku lwange. Omukazi ono yategeera bba, omukazi ono yategeera Nabbali, omukazi ono yayiga omwami n'amaliriza nga mu maka abadde musinyi bbanga lyali agamazeemu naye yalimu. Badde okimanyi nti okutuula wansi n'okigenderera, okuyiga embeera empisa n'ekikula kya munno mu maka nga kigenda kubayamba amaka gammwe okuwangaala, kubanga buli kikula ekya buli muntu kirina amaanyi gaakyo, kirina n'obunafu bwakyo. Abantu balinamu mannerism, balinamu obuyisayisa, balinamu behavioral characteristics. Buli muntu yenna ezashapingibwa social background gye yava. Waliyo abantu abakulira mu bukyafu, nga obukyafu si kizibu kinene. Waliyo abantu abakula n'emimwa emiba egyogera eby'obubambaavu. Obuvuga ku kkubo okwo n'owulira owa booda ng'akubyewo eky'obubambaavu, talowooza ku byayogera, tafuddeyo kinaakosaani, tafuddeyo gwakiwemudde obanga alimu n'abaana ne mukyala we mu mmotoka. Bawo gugambo kakati oyo bw'atyo yakulira mu nsi etalimu mpisa, ali mu environment etamuganya kuba na self control, obuwemu abwogera ng'ekigambo ekya bulijjo, tatya na kutya, taswala na kuswala, teyerowooza na mulundi gwakubiri ng'anaakifulumya. Waliwo ebintu ebiri mu bantu baffe ebize bibazimbibwamu okumala ekiseera, bye weetaaga okutuula wansi n'otegeera. Ebimu birungi, it is a strength, ebirala bibi, it is a weakness. But study, get to understand, get to learn. Kitu ekyo bw'ona akikola naaba okoze bulungi. Lwekyo nsaba tuyigangane. Yiga omusajja w'ekikula kye, bikula nabinywerako sigenda kubiddamu. Ono sanguine, choleric, melancholy or phlegmatic. Kiki ekyamaanyi mu ye? Obulamu bwe busirisifu? Waliwo omuntu alina obulamu nga busirise nga n'okuvaayo tavaayo, nga ye tayagala na bantu bamulabe newankubadde bamutegeere. Kati nga lutalo lunene nnyo nga bw'okiwulira okumutuusa w'oyagala. Naye wamala okumutegeera obeera naye. Teri muntu gw'otasobola kubeera naye okujjawo nga tomutegedde. Musajja omu kyava yagamba, the devil you know is better than an angel you don't know. Nti ne bw'aba setaani naye n'omala omuyiga osobola okuba naye. Ye. That's why setaani wali naffe weetuli, but you can be a Christian. Osobola okubeera omukristaayo newankubadde setaani wali n'ebikemo weebiri na biki, naye ng'omanyi enkweze, and you can survive even in an environment of sin. Musajja ono waba setaani nga bw'olaba Nabbali, naye n'okola deliberate action okumumanya n'okumutegeera, you will stay in that house. Kazi wone wanaabeeranga Yezeberi, naye n'otwala obudde okumumanya n'okumutegeera, you will be there. Twala ekiseera oyige munno, twala ekiseera otegeere munno, twala ekiseera omanye obunafu bwe n'amaanyi ge,
twala ekiseera omanye byasobola ne byatasobola. Twala ekiseera omanye byotagenda kumaliramu budde ng'okolagana naye. Twala ekiseera omanye byotagenda kumaliramu biseera nga oli naye. Oyo bw'ati omwami wange mukyala n'amuyiga era omukyala yaganza omwami namuyiga. Nze ntambula butambuzi sitawa nagamba nti ate ninde emmotoka. Namuyiga dda. Kati yamuyiga n'amutegeera, bwe yamala okumutegeera akati n'amuyiga, bwe yamala okumuyiga kati bikyamukosa. Mulimu ebikolebwa nga tebikyamukosa kubanga yayiga. Naye tuli mu maka yo tuganya okuyiga abantu baffe. Tuganya okutwala obudde okubeetegereza. Tuganya okutwala obudde okubamanya. Tuganya okutwala obudde okutegeera abantu baffe. Enkomerero ya byonna batusumbuwa singa ekigambo kye njagala okukozesa. Olaba omuntu ayinza n'okutegeera embeera eŋŋumu ennyo naye n'azitegeera. Oli abakazi ababoggola. Oli abakazi abalina ebikula nga bakoleriki bakyakula sajja. Kikula. It's a personality. Nga yakulanga musajja. Mu nkola ye y'ebintu, mu nzirukanya y'emirimu, mu njogera ye, mu ndaba y'ebintu, mu nkola yabyo, mu kufuba bibeerewo, mu kudenoneri. Kati omusajja alina kuyiga buyizi. Nti oyo bw'atyo ate tagenda kukyuka. Kaakati nkoze ntya? Singa buli omu ali mu maka akola omulimu ogwo. Waliwo nga nemusumba. Waliwo ate ebibi. Kati omusajja mwenzi era muyige. Nze muyizi owange mwenzi. Nze muyizi owange bw'ati. Ye. N'obunafu nabwo buyige. Nabwo buyige. Obunafu obumu bwa kibi siini naye nabwo buyige. Kubanga yengeri yokka gy'osobola okumuyambamu naawe okweyamba. Kijja kuba kizibu nnyo okufumbirwayo omusajja nga talina weakness. Because you are getting married to a sinner. Sigeza okuwolereza kibi mu basajja n'abakazi naye kye ngamba kye kino. Si kyangu okusangayo atalinaayo. Olw'okuba togenda kusangayo atalinaayo n'ekibi nakyo kiyiga. Ate bw'okiyiga n'okitegeera. Ate bw'okitegeera n'osala amagezi okulaba engeri gye mugenda okukivuunuka. Olaba ne Katonda atuyiga n'obunafu bwaffe. Naye n'asigala nga atusitula paka bwe tubunyulukuka ne tuvaamu. Ffe baana batasobola kuyiga balala mu bunafu bwabwe. Kabubeere buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukitwala nga mulimu gwe okuyiga omulala. Eno y'ensonga esooka gye nywezezza olunaku olwaleero ne luli we twali tuyiga. Mukama atuyita tuyigangane. Omukazi ono yategeera bbaawe nabbali. N'ategeera nti ajjudde obusirusiru. Naye era ng'akyaliyo mu maka kubanga yamumanyanga. Tikaakati ono yemba n'asavaivinga naye. This is the way to go. Watu bamaze emyaka 4 mu bufumbo 5 bayiga abalala. Olwo tunuulira omukyala omusajja gw'amaze naye emyaka 4 nga gwe toyinza kumala naye emyezi 6. Naye omusajja oyo yatula wansi n'ategeera mukazi we. Bwe yamala okumutegeera n'amanya kyagenda okukola. Amaka ne galyoka gawangaala. Togenda kusigala mu mbeera ey'okugaana gwe okutegeera omulala. Waliyo abantu abasigala mu mbeera ey'okugaana okutegeera omulala. Nze yalina okuntegeera, nze yalina okummanya, nze abantu babeerawo ne bakyeyagalira na muzanjige. Musumba gubanjige, nzanjige. Bw'atanjige nze bw'atanjiga ajja kuki. Tobeeraawo nga bayiga gwe weka. Abasajja bamukola ensobi n'abakazi n'embeera mu bufumbo nga gwe bayiga weka. Nzanjige musumba. Nze obuzibu omusajja oyo alemeddwa okunyiga era kye kimubonyaabonya. Please. Kale beetaaga okukuyiga. Siganye.
naye nawe bayige, nawe bategeere nga bw'oyagala ennyo omwami wakuyiga ekyo mwekyonjiga kituufu mwekyateeka okukuyiga, naye ndowooza naye weetaaga okumuyiga, kubanga omu bw'ayiga omulala n'atayiga munne tekiwaawo omukisa gwakutaasa ntalo nakusika mugwa. Saba Mukama akumpeera ennyo omukisa nga mukkiriza buli omu okuteekawo ekiseera okuyigangana, nga muyigangana okuzimbagana, era nga muyigangana olw'okutwala amaka gammwe mu maaso olw'okuwangula. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga oli wamu naffe, weebale kubanga eddoboozi lyogedde gye tuli. Ekisa kyo n'okwagala kakitubeere Mukama, n'omwoyo omutukuvu atulungamye atuwaniire mu byonna, kisinga obukulu Mukama otuwa obuwanguzi bw'oli bw'okomezaawo obwakabaka bwo. Maka gaffe ogawa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina.